Agazibumbi okunsi omunafaroza kufanya jayoli nze kyenva nensonyiwa ennyo mu ebyo bye sirina nenkubye nninawo nzo nsanga ndowooza ki. Okay, amba kulisaayo ne mukuumulako. Emboozi tulina nyingi nnyo ennyimba z'omuzira buli lunaku. Nzijjere kiwe. Okuyimba kikyoyogera ku mwami Paulo Kafeero gy'oli. Sina kibi kyensobola kumwogerako kubanga ayabuuliridde ensi eno okuva lwe yajja atandikira ku muvubuka munnange. Essaawa zino bawuliriza muvubuka munnange n'ennyimba z'ennaku zino ziriwo kati toyinza kulwenkanyankanya so nno lukadde kumpi lwe yasookerako si kumpi olwo yasookerako muvubuka munnange era Afirigo balukwatira mu studio ya Afirigo bandi nga bakyabeera Kibuli nga Gonza Bernard yalukwata mu makula gita singers. Gonza yalina owa Thames. Thames yali Peterson Mutebi. Gonza yali wagundi disco bagitanga music mixer studio. Yalekawo n'abavubuka n'abeekawo empe ku nvujja abaali abo abasajja abo nga neno Gonza naye yali muyimbi edda ffe twakuliranga tulubulira ennyimba zijuga enseno madaala ng'okuyimba tekunnaba kw'amaanyi. Abalala balinnya abalala baka bali mu myaka gyabwe era. Kakati abaatugamba nti oluyimba lw'eggaali ekozeeko mu abayiye babiri n'omugeni wekiri ng'olaba basingana mu studio mbunga muli omwo. Batusanga naye ebyennyimba zaffe nze byange byennyimba sibiyiiza mu studio. Ebyo mbisobola mwana ebyokugamba nti tuteekawo ekigoma dudu tandika okuyimba n'ofuluma nga studio tomanyi byoyimbye omala ate kubiwuliza nze sibisobola. Kati Kafeero yannyimbirako era mu studio omwo Dr. T yakwata oluyimba olwo mukasiwukira studio. Kafeero yanyanukulirako gaali njagala yakozeeko ebeeramu gwe bwe wayitanga nga yaddamu emazima eggaali ye Kafeero. Era Kafeero yayiya n'ekitundu ekirere ekyo ekisooka kya totolo nasanga akwata luyimba luno lwagundi olwakasange kakulema kakati nange nenyingirawo nga ngenda kuyimba nange lwagaali ekozeeko kakati nagamba kazibe kuba bulungi oluyimba olwo amakulu naera nayisituka yinsi walina yamutuma nagenda lweyanukulira nalwanukula ga munkola ennyango aba otaddeko omukisa gwe yateekako omukisa n'oluyimba lw'ebyendolo abatugamba era balukolera mu budde bwa Kafeero. Oluyimba lw'ebyendolo olwo sijjadde ogera nnyo ku bassi lwange naye nga nalulabako nga waliwo aluyimba. Kitegeeza music wedda eyakola amaanyi ago ebyendolo balukuba na live sewo live kuba mpulira mugalukwata eggunda music ego makolanga teamwork nti olesa oluyimba lwo onakwanukula nga muyimbi munene oluusi akusinga n'okusinga onaateekamu gitanga naye mumanyifu bweyogera mugalu amanyikibwa kazi amanyikibwa enkola yabaninaako mutawaana tusinza kukyogera lwa nsonga Kafeero bwe yali ajja mu makula gitasinga gye yansangamu nga nze kalenzi akatumibwa obutunda amazzi biki ebyo yazze Kafeero ajja kutandika okuyimba nga muli oli kalenzi ndi kalenzi akatumibwa nize nkulidde mu gundi omwo ezo ebintu nabiyingira nga ndi muto kojja wange kyali Ssemakula yeyabinyingiza yayimba munsiko mulimu nanteta munsiko mulimu nabengere si yazaala ono omwana aliwe wajja yazaala Kambwe Julius. Okay, wala message ze wano ngegamba obasuniremu ku giteeno oba ogimanyi kuba nti obaga nti ogimanyi n'oluyimba lwe wasookerako ngaba babyo kunsaba oluyimba olwasookerwako munne bebe bakama abafu. Kafeero yasinza utamutendereza kuba yakola kyamaanyi nnyo okunjigiriza omwenge era gwe yalekera ekipa. Naye si ntuufu bulungi si ntuufu bulungi. Okay, tulina muzeeyi kyagenda tusinyamu ku gita katono nnyo wano tulabe olw'obufunda bw'obudde tujja kubako kitundu bwe tugenda abaagala essimu tugenda kunyumya mba ne mubeere bagumu dakika tukyazirinayo. kino kiyonke si kisome kya musaayi okuyimba kwaffe kwa musaayi si kusome ekyo nkyewaano kubanga wetunula ewaffe kojja wange yanjigiriza okuyimba kyali Ssemakula mama wange muyimbi omukadde mama wange nakisozi muyimbi kya musaayi kati batuuke waffe mu kika taata Minsuseera Sega Mwenge muyimbi
Mva nungi muyimbi. Ndagire Mariam muyimbi. Kali kyambe kya mukamwana yali muyimbi. Muli bambejja n'abalanje. Bana bashuwe tuli balangira na bambejja tuli bakopi. Okay. Sokechi. Ani nyingi. Kulwa sokera ku gwegoma. Buli limba wanganyira kyendufu nyimu. Olwampe linnya lwe. Waliwo nnamba ebulamu. Tusooka tugende mu maaso tulina kuyiteeza mpola mpola. Yimba tugende mu maaso. Bataka bannange envuddeyo ebuziizi ebbanga lye namala nkomyondi gatte. Bataka bannange envuddeyo ebuziizi ebbanga lye namala nkomyondi gatte. Nzijidde ku jeeka ebyo nnina kamaala ze mumanyi nti musikisa kirwadde. Ebbanga nyimbye nojja mu busungu nesikufaako endongo nsula njikutte. Sirigitampoza okuggyako walumbe yalindesa amakulu amwenzija ebirungi. Kubanga ye kapito ensingira obugagga yetandikira mu magoba awatali lisuubula. Leka njikoone ngiteekemu akatungulu era munaalwadde aki mu kasuku ekkaseeyi. Okay, mzee Chua. Ndoza ye pale ja kutandisa okunsaanula. Abingi nnyo ebirabira bajja kwisa kushuka kati. Abaana bano abayimbi abajja ebiseera bino. Si baana. Ate mu kuyimba. Okay. Baana. Katuli mu kuyimba. Mukoze mutya okubayamba nga mmwe bwe mwalere bw'oyogedde bakyali Ssemakula baani bano abaana mukoze ekyo kubalaga nti mubayiriddewo omubiri okuleka obalekera ekisaawe. Si kubalekera kisaawe tetubalekera tubalekere nga tetutunula. Ate muddamu ku bbali katono. Tusooka kirungi nnyo n'osaka ogaba kati. Noga nawe edduka mutulabe. Nokawo omulala. Naye temubayambye. Okubayamba kutya. Sisinziira. Nze sijja kusobola kutuula waka kuba siri gavumenti. Nkere ku masadi bannanga baagala obbayamba mujemba yambi. Wabula njagala singa oli kuba ennyimba y'abantu nyingi. Abantu bano bonna abayiga okuyimba buli omu alina omuyimbi gwe yeegomba. Nayagala ajjire mu ye. Kati nze kirabika nze teri neegomba kuba sirulanga kajjidde mu nzi. Nakulabako ku shemu nga wali ogenda kuyimba ennyimba 3. Nobagamba ogenda kuyimba ennyimba 3. Ono omwana nanfuka kayimbeko lumunze ennyimba 2 embeera bwe. Ekyo nkikola okwagala kulaga abantu bali naye afune ku mukisa. Awo sakikola eka ne Sofia nagabana nakimukolerako mugundi ya CBS oba yali nkuka. Ne bagamba ne bampe ennyimba 2. N'ennyimba kwolu ne nagabana ayimba ko. Ayimbeyo lumu. Abantu bamulabye naye ayimbeko mu kisaawe. Alabye amanyi embeera bwe tamu. Njagala afune okuwulira otunyo ku mwoyo nga Okay, mu programu eno tugenda kusabukula mu kuyimba olupya. Ndoza tuke tulabe tudde tukwate ku masimu munyumyeko n'omuyimbi wammwe. Wammwe si wange wammwe feffe bammwe mwe bakama baffe. Jone tulabe kuyimba olupya olwamuze ekyo lwaleese ate tulabe emboozi yaffe n'abamasimu mulinde mu katono tugenda kubanga tuyimyako nammwe.